Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Mwena abali ku mukutu ogwa There is Still Hope tubaagala nnyo, abali ku Tish TV, Tish TV 2 n'emikutu emirala mwebale kubanga ate mutulaba wamu n'okutugoberera. Kitaffe tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Omwoyo omutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale bino ebintu obiraba mbagirawo, genda ofune deliverance oba noonya okusumululwa. Bino ebintu bina kasita obiraba mu bulamu bwo, mu maka go oba ku mulimu, noonyezaawo deliverance. Ate togenda mu bafere, genda mu bantu oba genda eri omuntu amanyi Katonda, aweereza Katonda omulamu. Kubanga ate era onoogenda mu bali ojja kuba nga akozese gavude nga zzeemu, ojja kuba oyozezza ate noyanika muki mu ttaka. Ebintu ebyo bye biruwa? Ekisookera ddala okutandika okubanga ebintu mu nnyumba yo bitambula. Ebintu okuba nga bitambula mu nnyumba yo, owulira ebikopo bitambula, owulira ebintu bikubagana, wolese akambe si wookasanga, wolese ebbaafu si woogisanga, ekintu kyowookirese si wookisanga. Kasita ekyo kitandika okuba nga kijja mu bulamu bwo mu maka go, amazima obiwulira, oyinza okubeera mu ddiiro n'obiwulira nga waliwo as if there is someone, naye ogenda otuukayo amazima nga teri muntu. Oluusi nga wewabirese si woobisanze, oluusi nga wewabirese we biri naye nga gw'owulidde nga ebitambula. Okitegeera? Kakati ebintu ebyo otandika okuba nga obiraba, noonya deliverance. Akabonero akalaga nti wandibanga okyaliddwa invisibles, abantu abatali ba bulijjo oba batalabibwa na maaso ga mubiri. Kitegedde? Mu ofiisi woolese fayiro si woogisanga, bintu bingi ebibeerawo. So badde nkusabira nti ekyo ekikutuukangako noonya okusumululwa. Ekyokubiri, ebisiikirize. Obeera awo otandika okulaba ng'omuntu ayitawo ng'olaba ekisiikirize ky'omuntu. Okitegedde? Kasita otandika okwekisperiensinga ebintu ebifaanaganako weebityo ng'olinga olaba ekisiikirize ky'omuntu kyokka taliiwo. Notandika n'okubuuza, naye ndabe ng'omuntu ayita wano nti olabye bubi. Oluusi muyinza okuba nga mutudde mu ddiiro mwenna n'olaba ekisiikirize ky'omuntu ng'omuntu ayitawo waati, naye nga balaba bonna tebalaga, naye muninga alabye. Ate oluusi osobola okulaba abaafa, abantu baabaafa. Enjuke nali ebusi eyo wa muganda wange waliwo omuwala yali atuyambako ewaka. Ali omuntu ali mu ddiiro omwo tulaba TV. Mbu n'alaba simanyi sengaawe, simanyi maama we, mbu ng'ayita mu ddiiro waati, mbu n'amuyita, mbu jangu ewaka waliyo dduwa, waliyo emikolo mujje munnime. Nze nali omwo ne ŋŋamba naye gwe mmanyi nze nali musiraamu naye nga ndi musiraamu ow'emputtu. Nali wa mputtu. N'atunyumiza naye ati twala eri, tubadde wano ffenna. Kakati aliwa gwe gw'olabye? Mbw ava kuyita wano mu ddiiro wakati n'agenda. So ye yali amulaba naye nga ffe tetukola ki? Tetumulaba. Kati yali yeetaaga kusumululwa. Ate tokola oyo omufu byakugambye oba ogwo omuzimu gw'olabye kasita onoobikola oli kunyweza ndagaano nagwo. Noonya kusumululwa. Kitegedde? Kati kasita otandika olaba ebisiikirize by'abantu tebaalabika, tebaliiwo, abalala tebabalaba, gwe abalaba, noonya okusumululwa. Ekyokubiri, kasita otandika owulira, ekyokusatu, amaloboozi. Kasita otandika owulira amaloboozi, ate naddala nga gayita mannya go, ate bayita ga kika. Gundi novayo mu kisenge n'obuuza bali mu ddiiro, ani abadde ampita? Nti ffe tetuna, nti mpulidde bulungi nga mumpita, nti tetunnakuyita, nti Katonda wange yatonda eggulu n'ensi. Lwakuba mwabamu mugamba kazooba, ebyo ebyakazooba egyo mizimu myereere. Okitegedde? Noddayo owulira eddoboozi. Ate abamu oluusi taata we yafa, maama we yafa, oba omuntu yenna owe yafa, gw'owulira akuyita. Mbeera awo ne mpulira eddoboozi
maama yafa nga mpita toyitabanga muganda wange kasooyitabawo otewe pupu jakuba omaze onyweza endagaano. So kati wotandika owulira amaloboozi ag'enjawulo abalala nga tebagawulira naye nga gw'ogawulira wekka, muganda wange noonya okusumululwa. Bintu biyinza okuba nga tebikyali mu oda by'olowoozaamu. Ekintu ekyokuna okubanga ofuna extreme unusual behaviors, emize nga gikukutte egitali gya bulijjo, nga giremeddewo gifuuse olukokobe mu bulamu bwo, ako kabonero akalaga nti oli muwambe. Mize ki? Nga gwe TikTok osobola omulaba okuva ku makya paka ku makya, osobola olaba ekintu okuva ku makya paka ku makya, naye nga bakukwasa Bayibuli eddakiika 3 gamani, I'm very tired. I'm tired. Maybe I will start from there. I'm not understanding anything. Naye bitu TikTok okwo nobanga bibogera ng'olulimi tolutegeera gobeerako n'olaba woti n'osoma body language. Weefoosinga okutegeera ekintu wadde n'olulimi tolumanyi, naye Bayibuli teweefoosingako kubitegeera. Kati buli lw'olabanga Bayibuli oba ebintu by'Obwakatonda bizitandisa okuzitowa mu bulamu bwo, ate ng'ebyensi biwewuka, muganda wange waba wabi nnyo. Okitegeera? Kakati n'okubanga ebyobuseegu, pornographic movies, pornographic images, okitegedde, gwe ku screen oteekako obuwala obuli obwereere, olina ebintu by'otaalina naye kakati nga bikulidde, nga kati otuuse ekiseera bikufuze obyetamiddwa ne tolina ngeri gy'obivaamu kubanga bifuuse emiguwa. Buli woolaba emize gy'otaalina naye ng'ate emize gyo gikunywa bunywi nga giremedde mu bulamu bwo, gitandisa okuba nga gijja, noonya okusumululwa. Mize mingi nnyo. Ekirala, ebinyonyi. Ng'ebinyonyi bitandisa okujja mu maka go, bijja ku madinisa ne bipeekinga oba ne bikonkona ku makya oba olw'eggula. Bina specific hour, tebimala gajja buli ssaawa. Ebinyonyi ng'ebiwuggulu, kiwuggulu ne kikyala ku mutwi gwo oba omutwi gwa neighbor ogukuliraanye, noga kyo nakyo kiwuggulu tekirina makulu. Ekyo kiwuggulu mwoyo wa kubika, mwoyo wa kubika. Insects, ebiwuka, ebiyenje ng'olinga gwabirunda, ebiku bikufuukidde ebiku, enkukunyi zikufuukidde enkukunyi, okoze buli kimu, oguze buli ddagala, ofumbye amazzi, paka oziri ewo olowooza otunda butunzi. Omuntu wakukyali alowooza okola mu electronics, buli kimu okigezezaako naye bigaanyi. Noonya deliverance. Ate tewabirina. Animals, bisolo, mbwa zigiwuusa, zirina saawa kwe zijjira nezibeera ne zeetala ne zibogola. Obeera mu nnyumba ogenda kulaba pusi zeetooloola, zeetala ewuwo, pusi, mbwa. Epusi zikabanga baana, emyayu. Muganda wange ebintu ebyo kasita bitandika okuba nga bipasisitinga oba bijja mu ewuwo, noonya okukola ki? Noonya okusumululwa. Ebintu bingi nnyo. Bintu kasita bitandika okubulaabula ewaka, kino kibuze, ate wayitawo ebbanga mbu ate okirabye. Okitegedde? Emmese zitandisa okulya engoye naye ate ziryako wano, tezirya lwonna. Okitegedde? Otandika okwerabira, you misplace things. So obubonero bwonna bulaga nti waliwo ekitakola ki? Ekitagatta ate mu bulamu bwo. Luka 1:37 teri kirema Katonda. Buli kimu kiyinzika eri Mukama Katonda waffe. Gamba Yesu, nkwebaza olw'obulamu bw'ompadde, kyenva mbukukwasa obeere omulokozi era mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange, onnaaze n'omusaayi gwo ntukuze mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Bannaffe abali ku Facebook, osobola tusanga ku mukutu baguyita Mugerwa Jamil, oba osobola okusakinga Tish TV, oba era osobola okusakinga There is Still Hope. Pages ezo zonna ojja kuba otugoberera ate bulungi nnyo. Ku YouTube There is Still Hope kwetuli, Tish TV kweri, There is Still Hope 2 nayo kweri, Dreams and Visions nayo gyeri, weewaawo twagishiftinga twagiza ku There is Still Hope.
ate ne next generation naye ebeerayo mpola mpola. Kale tubadde tugamba mwannaffe abali ku mikutu emirala nti obubonero butaano kasita obulaba mu bulamu bwo noonyezaawo okusumululwa, noonyezaawo deliverance mangu nnyo kubanga oba olumbiddwa. Akasooka ebintu okuba nga bitambula mu nnyumba, things moving in your house, bintu obeera awo owulira ebintu bitambula, ogenda otuukayo ate tobiraba ate bannaaye ne bikusobera. Ekyokubiri kwe kubanga otandika okulaba ebisiikirize by'abantu, abalala tebabiraba gw'olaba. Gundi ayiseko wano ninga alabye gundi, ninga alabye omuntu ayitawo, weegendereze. Omwo owulira n'ebigere ebitambula, owulira nga abantu abatambula mu nnyumba tebaliimu. Ekyokusatu amaloboozi, olina owulira amaloboozi agakuyita, ate oluusi g'abagenzi nga gakuyita, maama oba taata oba ani, ate bayita linnya lyo lya kika. Ate w'oyitaba oba otuuse okugwa mu kawunyemu, so toyitaba. Ekyokusatu okubanga emize gy'otaalina giremedde mu bulamu bwo. Yali tayagala watchinga pornographic movies watching, yali tayagala hola zikunyumira, yali tayagala, waliwo ebintu kati ebitandise okuwoomera ate ebitali bya Bwakatonda nga bikunywa bunywi, noonya okusumulula. Ekyokutaano bye binyonyi, okubanga biremerewo, ebiwuka omuli ebiku, biyenje n'ebirala, ensanafu, mwe muli ebiwuggulu, ebisolo, mbwa, pusi zijja pusi zikabanga abaana, binyonyi bikoona ku madinisa bipeekinga. Ebintu ng'ebyo obiraba noonya okusumululwa. Luka 1:37 mu maaso ga Katonda teri kikola ki akirema. Kale mbagaliza olunaku olungi, kane mpumulemuko katono tukomawo. Njagala nkuwa obubonero 9 obwolabirako nti omuntu alina omuzimu oba gwe mwennyini waliwo omuzimu ogukufugiramu lwakuba tomanyi. Kakikemu kanzije. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.